Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Okay, nkwanirizaako nnyo gwena ali okubanga otulaba ate era ali okubanga otugoberera. Weebale kubanga gy'oli ate weebale kutufuula number 1 okubanga otulaba. Tuddizamu ddala amaanyi ate era kitusanyusiza ddala. Weebale okusubscribinga. Simanyi oba wamala osubscribinga kati ekibuuzo kye mbuuza kubanga buli w'osubscribinga obaako abantu b'otegeeza ku mukutu guno ne baba abatulaba baali badde tebatumanyi. Bantu bangi abajanaga badde sibalabangako abo gye bali ne wabaawo abatugobera naye nga bali silent nga bo tebavaayo na mu comics tebabaayo. Waliwo omukyalo omu yatuwa project n'agamba nti nze mbadde mbagoberera kuva vidiyo gye mwasookayo teekayo. Farm Business tukuyambako kuwa amagezi n'okufunira ebyo baweetaaga mu nsonga ez'okulima ne mu nsonga ez'okulonda tukuyambako. So bwetyo bwe tuli logo yasooka na mutwe gwa ntebe subscribinga no likinga kiba kituddizamu ddala amaanyi. Ekyo nno kitufuulira ddala ab'enjawulo. Kakati wano nno w'oli okulaba ndi mu bitooke simanyi oba oli kubiraba endukusa oba ensukusa z'oli okulaba. Waliwo kyanti waffe agenda okuba nga azisimbibwa. So njagadde okulaga gwe nayagala okusimba ebitooke kino obe ng'okitegeera. Ebitooke ebimu tukoze loosi lwa kubeera nga embeera gye tusimbiramu ebitooke byaffe nga si ya mulembe. Ekyokulala oba ekyokubiri nti n'okumanya ebitooke by'oba ogenda okuba ng'osimba. Bino ebitooke byaffe byennyini. Ndowooza waliwo enjawulo ey'ebitooke bino ebirongooseemu oba ebyo bya Kawanda style ne bino ebyaffe ne bino ebyaffe ebya bulijjo. Wano nti ekitooke kyaffe kino kikumira embeera y'obudde ate kye kyasobola kukola kiri nnyo kyagala nnyo okutambulira mu kuliisibwa ebbanga lyonna era n'okubikkibwa okuba nga olusuku lwakyo osooka okulufunamu ate ekitali ku bitooke bino. N'olwensonga eyo bino ebitooke by'oli okulaba ebika eby'enjawulo oba gundi ez'enjawulo ebika ebitooke by'enjawulo mulimu nakitembe omyufu ogwini, mulimu nakabululu, mulimu musakala, wazirume,
mulimu kisansa kwegamba byonna bye bino. Kakati kyenyagala okutegeeza nti omulembe guli ogw'okusimba ebitooke byetutuuse mu mbuto ebitutuuse oluusi nga biriko n'endagala. Omanye ensi eno yeewuunyisa, twakulira mulembe ogw'enjawulo oba mu tribes ez'enjawulo nti eriyo abasimba ebitooke ne batajjaako nandagala n'asimba busimi n'emirandira egya wansi. Jjukira nti emirandira gino eno w'obanga ogireseeko kitegeeza ogitemye ate egibadde girya. Kati bw'ogirekako n'olowooza nti ekitooke kino kigenda sinzira kugina emirandira oba weerimbye, kiringa okusala omusuwa. Bw'oba tokozeddwako bulungi omusuwa guno gutunga oba kutungawo oba kugira guziba oba togenda kubanga owona mu mbeera efa, kitegeeza osigawo fa. Kitegeeza nti emirandira gino gy'emisuwa gy'ebitooke. Kakati buli bw'okisigula bw'oti kivaayo ng'okitemyeko emirandira gizaala amazzi ago gwe musaayi. Kati bwe kizaala amazzi nga gwe musaayi, bino by'oba osuubira wammanga. Ekitooke kino okisimbirako egyo emirandira kirina okubanja emirandira emirala. Kakati bw'ogenda okumaliza nga kyekitooke kivunze wansi kuba gyemirandira gigenda kuvunda bw'obanga tokyamire, tugeze ng'ebiseera oba bya musana nnyo obanga nkuba nnyo, kiba kivunda buvunzi oba ekyo oli kubanga okitegeera. Kakati eriyo n'asimba endagala, jjukira obadde kiri kibadde kiwanirirwa wali eri we kiri nga kiriko endagala ezo, kati tezikyakiyamba. Olina kitaasa kibe nga kireeta endagala endala oba endagala ennamu oba ezaaki endala, kubanga okijja ekibadde kirina obuyinza okitwadde ddala we kigenda okubanga kizimbira obuyinza bwakyo. Kati ekyo abantu bamu nabo tebakimanyi. Kati eyo yekitooke nti ate ekirala tetukyasimba biwanvu byonga eby'omukundi oba eby'omu lubuto. Lwaki? Nsonga ki lwaki tetukyabisimba? Nti bw'osimba ekitooke ekyo jjukira okisimbye ng'okijje we kibadde. Kati kitegeeza ki? Nti wali we kibadde kiba kisobola okuwanirira ne kiba nga kiwanagana n'omusana guno direct, nga kitegeeza nti kirina amaanyi gaakyo, omusaayi gwakyo mweguli, kati kisobola okulwanagana n'omusana. Kati okiggyeko emirandira gwasazeeko okiggyeko emirandira. Kati bw'okiggyako emirandira kitegeeza nti oli kisaba kiddemu buto okubanga kiddamu okuzimba kibe nga kisobola okuba nga kyerwanirira. Kati osimbye ekiwanvu, kati omusana egunaaguze gujja kikwambu kubikulwaki kubanga omusaayi gwakyo tekikyalina musa oba tekirina businziiro buli, kati gukiyingira buyingizi n'olaba ebitooke kiyubuka buyubusi, kisusumbuka, kifuuse kyayi nandi kiri n'okuvunda. Kakati ate ekirala kiki? Ensobi endala nti w'osimba ekitooke kineno nga kiwanvu kiyinza obutakuwa bulungi ensonga endala yini nti bw'obanga okisimbye ankuba eneegenda kujja ekitulemu kyoba nti ebitooke byaffe bimu bifa waggulu nga bivuna ng'ebikka wansi, n'omaliriza ng'ekitooke ky'osimbye kireese omutunsi omulala obanga kiwagaamizza waneeno wano wavunze waliwo asidi mungi kati nekyasamya wano awalala. Kati bwekyasamya wano awalala wekyasamyawo ne kiyisaawo omunuunu oba ekitooke, oli kubanga ontegeera gwe omulabi waffe mulungi. So ebyo bye bimu ku lwaki tusalawo simba ekitooke kinene, era ngenda kubulira n'ensonga ki tusimba ebitooke bineeno sayizi bwe ziti oba n'ensala bweti, okitegeere waaki tukole ekyo. Tosimba nga kitooke nga kiriko endaga togenda kufunamu. Tosimba nga kitooke nga kiriko emyandira, ensimba yeeri mu kyalo. Kyova nti no twakulanga okulima teringa bizinesi, deffe tugaa nti okulima bizinesi. Waaki? Nti oteekamu ekikulaga nti bizinesi. Waaki kyafuuliranga okubanga si bizinesi mu baasooka? Kubanga baasimbanga nga tebakifudde ensonga nti omuntu asima ekinnya ky'ekitooke n'asima fuuti emu kitundu ng'alinga asimira n'emmwanyi aba agisedde efuuti emu kitundu okukansi. Nina be nagendako kankubuulireko ne mbabuuza naye ebinnya mwe musima fuuti mmeka? Naga fuuti 5 okuva ku kinnya okudda ku kinnya fuuti 5. Ne mbanga fuuti 5 kwe fuuti 5 kweze ebitooke bibeerawo bitya. Era wano olusuku lwaffe lumalawo omwaka gumu luba luweddewo. Neŋŋamba wamma temulimbye. Era byokka bye mukola biraga okuba nga olusobola kubanga lukola ki? Nga luwangaalawo. Olikitegeera? So bw'obanga onaalima ekitooke sooka onoonyereze ennima y'ekitooke eno eri etya, ennunda y'ekitooke ennima y'ekitooke eri etya, ekitooke ky'olina okusimba eri ensimba y'edda twagivaako dda, kati tulina ensimba ey'enjawulo. Zino ensukusa tugenda simba ebitooke 450.
kankweyo ekibala ekyo n'ennyo bisinga buli ttooke likuwa omutwalo gumu ogw'essente tujja bala mingi ekitooke nekikuwa ettooke limu mu mbeera efaananako bwekyo n'obanga ekyo n'ennyo mu buli wiiki 5 tubirese 5 tubireke bibyo byawaka kulya nakulale kuba tosobola nti osobola okulya amatooke 50 tugeze omwezi oyinza okunnimba buli kitegeera kakati tubale nti nno olina ebitooke 400 5 byawaka etooke kikuwadde ennusu omutwalo gumu ogwa Uganda bokka naye nga osobola ogira kati nga ffe noga nti nno buli ttooke ly'okwatako lya mitwalo 2 oba liri 5 ku nnimiro naye nze ndikuwedde ku mitwalo 2 lino mutema side noga nti tutema zino layini oba tugeze 7 zetugenda otutemako zokka si kugenda nti olonde liri ate londa liri ensimba eyo twagivaako dda tetukyagiriko ensimba gye tuliko eya bizinensi kyokka nti okulima kwali kunyoomebwa tudde kati n'abali mu ofiisi bajja nga batwebuuzaako lwaki bajja we wayogeranga noga nti ndi mulimi nga bakunyooma wami omulimi yayambalanga biziina ambala esaati ezise bweti eno n'ayambala empale eyo neyuzise bipalepale tudde obeera mulimi naye nga oyambadde bulungi oli smart enkya bakulaba mu lugoye lulala ne luli bakulaba mu lugoye lulala so okulima kwali kufuuse ekyenyinyalwa naye twebaza Mukama nti kati okulima kufuuse ensonga njagala kulaga ekitooke kyaffe kino ensiku zaffe eno likubanga ogiraba ebitooke bino biri 450 nga bw'oli okubanga obiraba kakati wali nkuwadde ekibalo nti singa bakukuwa omutwalo gumu ogwa Uganda ogwo gumu times 400 kubamu akawo kakali tuleetako tulabe embeera nga bwetambula kakati ekitooke kyaffe kino tukisima bw'okisima olina okimalayo n'okijjayo ekirungi kyosima ekitooke kino mwe mulowooza ensuuluulu zajjira bazimbi ensuuluulu zaffe abalimi abazimbi zaabwe naye naffe abalimi ensuuluulu zaffe ekitooke kino kijja obulungi kinyuma nsuuluulu nti ensuuluulu eno ekitema bweti n'ekijjayo kyonna n'ekikuteerano kuba weetaaga enkumbi weetaaga ejjambiya weetaaga n'ensuuluulu oli kubanga okitegeera weetaaga n'ensuuluulu kakati ekitooke kino eno okukijjayo obulungi n'ogya amakulu gaakyo kijjeeyo ng'okozesa ensuuluulu bw'osima ekitooke ekyo kijjeeyo osobola okyetegereza n'otegeera ekitooke kyange kiramu oba ekitooke kyange kifu eno pipa ng'era bw'ogiraba mwe tunyisa ebitooke bino eno bw'oba omaze okirongoosa kisuule mu ddagala sofuna ntikira n'okiteekamu oteekamu amazzi mu pipa n'ogenda nga osuulamu busuuzi buli byosala by'osuulamu mu ddagala n'ebimalamu oba 8 minutes oba 10 minutes n'olyoka obijjamu n'obiteeka ali ebbali kakati bw'okisima ekitooke ekyo kino ekitooke bw'okisimba mu ttaka tolina woogenda kirekayo kino tukimalirayo mu ttaka nga bw'oli okubanga okiraba tukimalirayo mu ttaka ndowooza olaba nti ffe ensala yaffe ey'ebitooke yali nga tusala busazi bwe tuti kati amazzi gali gajja ne gatuulamu butuuzi bwe gati oligalaba bwe gatuulamu bwe gati jjukira bino obiraba bino bituli byolaba bino byonna kitegeeza kiba kyasamye bino byonna bituli oli kubiraba kitegeeza bwe gatuula muno amazzi kiba kigaleetera amazzi gano okubanga kivunda buvunzi ekitooke kyaffe nga kikola ki nga kivunda kakati ffe ekitooke kyo tukisimba kyonna ne tukimalirayo mu ttaka ku lw'ensonga nti bwe kiba kivaayo kigenda vaayo n'amaanyi wetegereza ensala yaffe ey'ebitooke byaffe nti wano oteeka bw'oba okitaddeko ettaka oba ne woba okifulumiza tugezeangize nti oleseeyo ka space waggulu amazzi gagenda yitako buyisi oligalaba ndowooza gagenda yitako buyisi naye ffe tusima ebitooke ne tubisala nobanga asala oba watermelon oba olinga awata asala kiba kyeteti ng'alinga paani osaze ka paani akali fulaati so ennima eno ey'omulembe ng'osazeewo okozesa ensikusa zino ezaffe zino ensikusa ezaffe zikyaliko tewali wagenda bino bye tuli okukola bano bye bali okukola bimenyawo bumenya tewaliwo kigenda mmenyawo
bino bisitooke. Ekitooke kyaffe kino kisobola okubeera n'oba tokiriisizza ne kiwangaala. Olikitegeera nga tokiriisizza ate ekyali ku biri eri. Era osobola nti kino ekitooke nakabululu ono omusakala. Lwaki? Kubanga kyaffe kyawo kyadda tekimala gavawo. Bino bifuumuuka bufuumuusi mangu nnyo mu myaka ebiri bwe gityo olusuku oba tokyalulaba singa oba teweefuddeeko oba tokyalulaba. So bw'osima ekitooke kino eno osobola n'okulaba nti kati njijjako gundi ki, era kyo kikulaga n'otegeera nti no kansaleko gundi bweziti wano wembandeka kuba kati nsobola okukulagayo ekirala. Kankulaga ekirala. Kati olaba kino ndowooza oli kubanga olaba nti olaba gundi gye balese eyalekeddwako wano nga si yeemu. Oli kubanga okiraba nga si yeemu. So ensikusa zino zisima zeetaagamu experience. Oba tuteroga abantu abasinga nti tompakusa. Ebitooka bino ebikumi ebirina okubisima. Tusobanga abagenda okusima obunnya buli eri bwe bagendangamu emmanju obwakakumbi nedda. Wano tusima ekitooke n'okiwa obudde. Lwaki? Wabwa ojjayo ekintu kyoyagala kibenga kirayantiwo oba omuntu aba kitutte ekitooke ekyo kivaayo bulungi. Oli kubanga okitegeera. Kati wano kino tugenda kiziika kyonna tukimalireyo mu ttaka. Tukimalireyo mu ttaka tubeere nga kivaayo. Wano waggulu tetukiwa ttaka lingi. Tuve ne ku nsimba eri ey'edda twasimbanga ebitooke nga tubirinnya. N'obanga n'olinnya mbu kinywere naye wulira obulabo buli mu kulinnya ebitooke. Ekyo nakyo kankikugambe. Obulabo buli mu kulinnya ekitooke bubuno. Nti singa ekitooke kino okisima mu biseera eby'enkuba waliwo empewo mujja tusonyiwa empewo nnyingi. Temukomentinga nnyo. Empewo nnyingi kyo kituufu. Singa ekitooke ekyo kino okisimba n'okirinnya wano okisima ebiseera bya nkuba. Enkuba egenda kutonnya ekitooke kino kirembeka amazzi ng'oyinza okugamba bbaafu. Bwe kyamala okulembekebwa jjukira wakirinnye gajja kala. Bwe ganaakala kujja kubeerako akantu akalinga kanniiru kano aka seminti. Kati omusana gujja kwaka. Ettaka lino teririyingiza mpewo teririkussa. Kitegeeza ki? Nti bwe liba teririkussa ligenda kubanga lifuluma bufulumi linyogoga libuguma lisooke kino okuvunda wansi. So kye kirungi ekyokubanga ekitooke si kirungi okubanga tukirinnya obanga tukinyiga oba okinyiga nga tukisimba. So mwana yaffe omulungi bino ebitooke byaffe ngenda kwongera okulaga ne pipa yaffe ogirabe nga tuli okubanga tutambula. Naye nkusaba nti subscribinga ku Farm Business Uganda, likinga, sharing link, tegeeza abalala bino ono client waffe yasasula ebitooke. Ebitooke tetubiseera munnange okusinziira ku ffe tetubiseera. Naye tukuwa ekintu ekirungi. Ndowooza olaba obudde pipa yiino ebitooke biibino kyokka ate ne gye bigenda bijja kunnyikibwa naye ate nga wano era eddagala liirino. Oli kubanga okitegeera. So we tukugamba tuba tetuli kwekoza naye tukugambya ddala ekintu ekirungi oba ekintu ekituufu ky'oyinza okubanga ofunamu. Farm business gitegeeza abantu. Tegeeze nti abantu okulima n'okuluna business. So okulima ekitono n'osinga alimye ekinene kubanga gwe ekitono ekyo okirabye nga business. Naye oli alimye ekitono ekinene naye nga takirabye nga business ejja alime okubanga takola ki nga alime abeere nga tasobola kubeera nga afuniramu ddala. Farm business Uganda tuga nti mulimi ku mulimi tukuyambako okuwa amagezi ne tukusaba tukuyambako okuwa amagezi n'okufuna ebyo baweetaaze nnimiro yo omukulambulako n'okuwa amagezi n'okutweyiningira abantu mwe bali kutwagala mu mbeera efaana. Kwe tugenda kwongera tukulambuzeeko tukulage epipa ndowooza obenga osobola okubanga okiraba. Ndowooza oli kubanga olaba epipa lino lyeddagala lyaffe lino oli kubanga oliraba. Zino enzikuza zaffe tuzinyise mu ddagala. Ndowooza oli kubanga oliraba tuzinyise mu ddagala. So nkukubiriza titweyambiseeko ensikusa endala ze zino pipa yaffe. Ndowooza oli kubanga ogiraba ensikusa endala ziizino era nazo zamaze dda okunyikibwa nga bw'oli okubanga ndowooza kankole bwe nti wano naye ng'osobola okubanga oziraba bulungi. Ndowooza oli kubanga oziraba lwakuba wano omusana guzikubyemu mu mbeera efaanako bwetyo. Omusana guzikubyemu naye kiyinza kutulemesa kubanga tukulaga zino zezino era nga bw'oli okubanga ziri ensikusa 1400 mu mbeera
efaananako bwetyo. Naye nga tusubscribinge tegeeza abantu bonna tiwaliwo omukutu ogwa farm business Uganda. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emale, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.